Speaker Parliament omukyala Mama Kazungu Nalongo Anita Amongi ate avuddeyo n'atiisatiisa n'alaga amaanyi nga bw'agenda okugoba ab'oludda oluvuganya bonna mu Parliament ebifo byabwe bisigale nga temuliimu bakulembera oluvannyuma lw'okusigala mu keedimu ke balimu ak'okulaga bannayuganda ababanja abantu baabwe nga bano nno balemeddeko bagamba nti gavumenti ya Kaguta Museveni erina okulaga bannayuganda abawambibwa wa gye bali basimbye amakanda bagamba nti ekijje ne bannayuganda abawambibwa balina okuleetebwa mu mbuga z'amateeka oba ne balaga famire zaabwe wa abantu bano gye bali era ne tugamba nti weewaawo tweyanza nnyo baka baffe baganda baffe abali ku ludda oluvuganya gavumenti y'omumpembe Yoseite Buhabulwa mwebale kulwana mwebale kutulaga nti muli mabega ga bannayuganda ate mwebale kutulaga nti Uganda mugiriko ddala bino ebyanita Amongi byabatiisatiisa twongera obbagumya n'okubajjukiza nti mbana kutya ono Anita Amongi batume bajja kutiisatiisa batandise okuimplementinga obukodyo bwa Tebuhabulwa naye tubagamba nti ffe tuli bagumu nnyo n'okusinga bwe mulowooza temulowooza nti mu kutiisatiisa kwammwe ate bannayuganda tugenda kweyongera kutya wabula tubasuubiza tugenda kweyongera kubeera n'amaanyi era tubasuubiza nti kino tekigenda kukoma lwaleero tekigenda kukoma nkya Anita Amongi Nalongo tetuyita kukajanjako bano abaana betubanja musaayi gwa bannayuganda oli mukama waakutumye si munnayuganda tetumanyi nawuwa gye yafubutuka ajje atwezingameko naye nga tukusuubiza nti byonna bikole naye ng'okimanya olugendo lwo ne mukamaawo nalwo lukonkonya bannayuganda we baba banja abantu baabwe balina eddembe lyonna eribanja abantu bano kubanga abantu bano betubanja munnange proof weeri nti abantu baffe bano munange babuzibwawo era ne family zoogera buli omu ayogera nga bwe kigenda maaso so tewali kugamba nti oba tuli mu katemba nti oba tuli mu ki pozi mu abaagala okuteeka mu katemba naye ffe tubategeeza ne tubagamba nti twetaaga abantu baffe John Bosco Kibalama ye friend yali ku front page tumwetaaga twetaaga bannayuganda bonna bemanyi nti bimuwambye temulina gwe mugenda kutiisatiisa temulina gwe kugenda kukanga eno ensonga y'amaanyi ensonga ya ggwanga tetwagala kumanya kasasiro wammwe tetwagala kumanya nosensi wammwe tetwagala okubanya n'okubuuza bannayuganda be mwawamba babateeka wa twagala okumanya baganda baffe bannayuganda abawambiwa wa gye bali era nga tubategeeza temujja tutiisatiisa temujja tuteekamu obubeera bwa Museveni bw'okutiisatiisa bannayuganda tuve ku mulamwa twali gwogenda kujja ku mulamwa Mama Kazungu muganda nga yeekolera wamasooka osomesa oyo Mama Kazungu alowooza nti bannayuganda wanaabateeka mu kutya wanaabateeka mu kubeera nti nno batidde obwo obukodyokodyo bwa Museveni bwe yamutumye fe ate si bwe tuliko tuli ku nsonga ya ggwanga Kazungu Mama Kazungu toyina kyogambayo toyina kyogamba toyina nakyoyinza kwogera bannayuganda beetaaga abantu baabwe bano abantu balina famire zaabwe bana bujjanjabi wabula Anita Amongi n'amaanyi ge n'aduumira nti gambye emmotoka eyo muginondeyo kakati nze kulwanga Anita Amongi nsobola mulabanga omulema oba omusajja omumpi ennyo nga nze abantu abo babika bibiri batera okuba abazibwe nnyo nti omulema buli kyokola alowooza omunyooma
ne bw'omuwabula alowooza omunyooma era bw'asalawo kukweri paka atandika okulwanagana naawe amakinga sure nti akuvaako ogonze kubanga ye mulema bw'osituka oyinza omukuba y'ensonga lwaki alwana nnyo agenda okukuvaako ng'ogonze. Kakati Anita Amongi challenge endala gy'alina tannakkiriza nti ye sipiika naye alaba ekyo ekifo ky'alimu takisaana y'ensonga lwaki ekifo kye kiyitibwa ssetteeserezo naye ate ye yakifuula edduumiriro. Ekifo kiyitibwa ssetteeserezo naye ate ye Anita Amongi yakifuula edduumiriro. Ze ŋŋamba nti oba Anita Amongi yalibadde mulungi n'abeera kammanda wa ame dani okubeera speaker wa parliament kubanga ekyo ekifo kyakuteesezaamu si kyakuduumiriramu si kyakulaga boggo si kyakulaga nze nsinga naye era nga bwe nkugambye nti ye alinga ng'omuntu omulema buli kyayogera alowooza mu munyooma buli kyakola alowooza mu munyooma y'ensonga lwaki bw'akwevuunikako ayagala akukube nnyo agenda okukuvaako nga tokyalina mulungubanguba lumuddiza ate era nkugambye nti ye yennyini tafiiringa comfortable kubeera mu kifo ekyo n'engeri gye yakituukamu matankane ng'empale za Museveni y'ensonga lwaki ayagala bafugira ku mukono gwa kyuma takyayagala kuteesa nabo kubanga akimanyi bamunyooma kiringanga naye bw'onaabeera n'omukyala gw'omanyi nti wabba mubbe buli budde oba omwekeka buli budde obeera omaguka bw'atabaawo oba ali ne Peetero bw'atabaawo oba ali ne gundi kale ne weesanga ng'ekigenda okuleetera Anita Amongi obuzibu kumaguka nabutekkiririzaamu na kubeera muntu mulema ow'obwongo oba osanga nti akimanyi nti bano baakulembera bamusinga okutegeera y'ensonga lwaki asazeewo aleme kuba ku byantegeera abakubye maanyi naye Anita Amongi singa amaanyi gaali galya mwana nga ow'obuwala Anet singa embazzi ewaata wama honorable zake ze nganze yeekolera itongwa badde nsaba nkuwabulemu akantu katono nnyo nti olina omukisa abasajja bano bagezezzaako okutwala obulamu emirundi egitakka wansi w'esatu n'okudda waggulu naye omulundi guno ne baba batutte mmotoka Wolan nange nateera obukulembeze bwa palamenti eyo era wazzeemu ne buvoola ne buyisa olugaayu musiga eddamuzi kubanga nga bw'omanyi amasiga gonna asatu galina okubanga geetengerera nga bw'omanyi nti institution ly'eggwanga lyaffe zaffe ezisinga zonna tekati ddyo essiga erikola amateeka lyasazeewo okulaba nga liyisa olugaayu musiga ate eryandibadde erya judiciary mu mbeera eyo nti nina omusango mu court of appeal okwapiiringa byonna ebyaliwo mu palamenti nga banzigyawo era omuntu bw'okola appeal kiba kitegeeza nti status quo erina okubeera maintained byonna ebyakolebwa birina kubanga bisigalawo paka nga kooti ewadde ensala yaayo naye munnange bo waliwo abamanyi nti balina amaanyi mangi nnyo abakulembeze ba palamenti eyo abakulemberwamu omukyala Anita Amongi n'asalawo akozesa eryanyi n'akozesa bakomando be baamuwa n'abateeka mu drone omukuvaaniza palamenti awo eya drone emmotoka ne bagikozesa ne bagitwala paka mu maka gange ennalumunye olwokuba nadde nakabawandiikira nti ngenda kuba nfulumye ogenda okukola annual medical review kwebyo byenze mpitamu trauma zenze nfuna mu mbeera gye babadde bantulugunyaamu ko ye naye kakozesa omukisa ogwo antuuseeko eryanyi era n'agenda n'akozesa olukujjukujju beyasanze waka ne babatiisatiisa ne babaguzaawo ne bakwata emmotoka nga bakozesa bakomando bebakozeseza bwe baamuwa bakozesa abeSFC abo aba city counter terrorism ne bakwata emmotoka ne bagijjayo wamu n'ebintu byange byonna yabadde mu mmotoka ne babitwaliramu ekintu ekikyamu ennyinnyi ekiraga ejjoogo ekintu ekiraga nti bo balaba nti bali waggulu w'amateeka era nga bulijjo badde bakola era bulijjo mbadde nninze bakole ekintu ng'ekyo kiragire ddala empisa embi wamu n'embeera eragira ddala nti nno munnange bo balina akakuku kunze era balagira ddala nti nno nze sina kubeera memba munnaabwe awo ku palamenti
mu mbeera gye bampisizaamu kuba nti babadde bampandikira nga mbaddamu bulungi nnyo ne mbagamba munnange ensonga ziri mu kkooti muleke kkooti esooka esalewo okola bye mwagala okukola. Bwe baba batutte mu mmotoka kakkana kasita bakulekedde obulamu. Ffe tetwajja kulwanirira bifo mu paalamenti nti oba bwa kamishona, tetwajja kulwanirira ki, twajja kulwanyisa Museveni. Ate era njagala okimanye honorable Zaake, kino kati kye bayita struggle entuufu. Nkiddamu honorable Zaake, kino kati kye bayita struggle entuufu. Okubeera mu struggle olina okusangamu okusoomoozebwa n'okunyigirizibwa. Ebintu ebyo ebirina okujjukiza nti nina okulwanyisa omumpembe nzirizibwe eddembe lyange n'enkola ey'okutufugira wansi w'amateeka ne ssemateeka esobole okukomawo. Mbadde nkusaba munnange bino bikuzuukuse buzuukusa okimanye nti tulina okulwana. Ensonga lwaki honorable Zaake yasinga okubeera radical and vibrant mu parliament because yamanyi ku bulabe obuli mu Museveni. Kakati ebiseera ebisinga n'ebitukolwako ne bibula otwala obulamu bwaffe tubikozesenga advantage enyigira ddala tulwanagane n'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni. Crossroads amasaŋŋanzira kwokyali nange yeekolera Itongwa. Mulabe waffe tumumanyi yina kyemalira Yoweri Museveni ne gavumenti ye eyafuuka eyamusibira mu bbwa. Okola alowooza omunyooma ne bw'omuwabula alowooza omunyooma era bw'asalawo kukweri paka atandika okulwanagana naawe amakinga sure nti akuvaako ogonze kubanga ye mulema bw'osituka oyinza omumukuba y'ensonga lwaki alwana nnyo agenda okukuvaako ng'ogonze. Kakati Anita Amongi challenge endala gy'alina tannakkiriza nti ye sipiika naye alaba ekyo ekifo kyalimu takisaana y'ensonga lwaki ekifo kye kiyitibwa ssetteeserezo naye ate ye yakifuula edduumiriro. Ekifo kiyitibwa ssetteeserezo naye ate ye Anita Amongi yakifuula edduumiriro. Ze ŋŋamba nti oba Anita Amongi yalibadde mulungi n'abeera kammanda wa ame dani okubeera sipiika wa parliament kubanga ekyo ekifo kyakuteesezaamu si kyakuduumiriramu si kyakulaga boggo si kyakulaga nze nsinga naye era nga bwe nkugambye nti ye alinga ng'omuntu omulema. Buli kyayogera alowooza mu munyooma, buli kyakola alowooza mu munyooma. Y'ensonga lwaki bw'akwevuunikako ayagala akukube nnyo agenda okukuvaako nga tokyalina mulungubanguba lumuddiza. Ate era nkugambye nti ye yennyini tafiiringa comfortable kubeera mu kifo ekyo n'engeri gye yakituukamu matankane ng'empale za Museveni. Y'ensonga lwaki ayagala bafugira ku mukono gwa kyuma, takyayagala kuteesa nabo kubanga akimanyi bamunyooma. Kiringanga naye bw'onaabeera n'omukyala gw'omanyi nti wabba mubbe buli budde oba omwekeka, buli budde obeera omaguka, bw'atabaawo oba ali ne Peetero, bw'atabaawo oba ali ne gundi. Kale ne weesanga ng'ekigenda okuleetera Anita Amongi obuzibu kumaguka nabutekkiririzaamu na kubeera muntu mulema ow'obwongo oba osanga nti akimanyi nti bano baakulembera bamusinga okutegeera. Y'ensonga lwaki asazeewo aleme kuba ku byantegeera abakubye maanyi. Naye Anita Amongi singa amaanyi gaali galya mwana nga ow'obuwala Anet singa embazzi ewaata wama honorable Zaake ze nganze yeekolera Itongwa badde nsaba nkuwabulemu akantu katono nnyo nti olina omukisa. Abasajja bano bagezezzaako okutwala obulamu emirundi egitakka wansi w'esatu n'okudda waggulu. Naye omulundi guno ne baba batutte mu mmotoka Wolan. Nange nateera obukulembeze bwa paalamenti eyo era wazzeemu ne buvoola ne buyisa olugaayu musiga eddamuzi kubanga nga bw'omanyi amasiga gonna asatu galina okuba nga geetengerera. Nga bw'omanyi nti institution ly'eggwanga lyaffe zaffe ezisinga zonna tekati ddyo essiga erikola amateeka lyasazeewo okulaba nga liyisa olugaayu musiga ate eryandibadde erya judiciary mu mbeera eyo nti nina omusango mu court of appeal okwapiiringa byonna byonna ebyaliwo mu parliament nga banzigyawo. Era omuntu bw'okola appeal kiba kitegeeza nti status quo erina okubeera maintained, byonna ebyakolebwa birina kubanga bisigalawo paka nga kooti ewadde ensala yaayo.
naye munnange bo waliwo abamanyi nti balina amaanyi mangi nnyo abakulembeze ba palamenti eyo abakulemberwamu omukyala Anita Amongi n'asalawo akozesa eryanyi n'akozesa bakomando be baamuwa n'abateeka mu drone omukuvaaniza palamenti awo eya drone emmotoka ne bagikozesa ne bagitwala paka mu maka gange ennalumunye olwokuba nadde nakabawandiikira nti ngenda kuba nfulumye ogenda okukola annual medical review kwebyo byenze mpitamu trauma zenze nfuna mu mbeera gye babadde bantulugunyaamu ko ye naye kakozesa omukisa ogwo antuuseeko eryanyi era n'agenda n'akozesa olukujjukujju yasanze waka ne babatiisatiisa ne babaguzaawo ne bakwata emmotoka nga bakozesa bakomando be bakozeseza bwe baamuwa bakozesa abeSFC abo aba city counter terrorism ne bakwata emmotoka ne bagijjayo wamu n'ebintu byange byonna yabadde mu mmotoka ne babitwaliramu ekintu ekikyamu ennyinnyi ekiraga ejjoogo ekintu ekiraga nti bo balaba nti bali waggulu w'amateeka era nga bulijjo badde bakola era bulijjo mbadde nninze bakole ekintu ng'ekyo kiragire ddala empisa embi wamu n'embeera eragira ddala nti nno munnange bo balina akakuku kunze era balagira ddala nti nno nze sina kubeera memba munnaabwe awo ku palamenti mu mbeera gye bampisizaamu kuba nti babadde bampandiikira nga mbaddamu bulungi nnyo ne mbagamba munnange ensonga ziri mu kkooti muleke kkooti esooka esalewo okola bye mwagala okukola bwe baba batutte mu mmotoka kakkana kasita bakulekedde obulamu ffe tetwajja kulwanirira bifo mu palamenti nti oba bwakamishona tetwajja kulwanirira ki twajja kulwanyisa Museveni ate era njagala okimanye honorable Zaake kino kati kye bayita struggle entuufu nkiddamu honorable Zaake kino kati kye bayita struggle entuufu okubeera mu struggle olina okusangamu okusoomoozebwa n'okunyigirizibwa ebintu ebyo ebiina okujjukiza nti nina okulwanyisa omumpembe nzirizibwe eddembe lyange n'enkola ey'okutufugira wansi w'amateeka ne ssemateeka esobole okukomawo mbadde nkusaba munnange bino bikuzuukuse buzuukusa okimanye nti tulina okulwana ensonga lwaki honorable Zaake yasinga okubeera radical and vibrant mu parliament because yamanyi ku bulabe obuli mu Museveni kakati ebiseera ebisinga n'ebitukolwako ne bibula otwala obulamu bwaffe tubikozesenga advantage enyigira ddala tulwanagane n'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni Crossroads amasanganzira kwokyali nange yeekolera itongwa mulabe waffe tumumanyi yina kyemalira Yoweri Museveni ne gavumenti ye eyafuuka eyamusibira mu bbwa kakati okuva lwekiri nti omubala gwaffe guga for God and my country nkubiriza n'abantu mwenna abali eyo babadde batanawasa mugende muwasize ddala embaga bagala tugamba nti akakiko k'ebyokulonda kapaalapaala kamantaala bumantaazi ne kagamba lero tukoze ensobi ng'ate kekategeka okulonda mu ggwanga lya Uganda kakola nagalaale kali awo buli nkyukakyuka yeetaaga abo abalemerako tuli mu lutalo lwa kujjako Batujju Kasumpa n'erinnya lijja ku muwala we kubanga yali Ssenyondo mwasajja oyo mubiri weyetuuma Gashumba nga liri liwanvu n'omusajja n'alitwala yali Ssenyondo wadde yalibbira munyo yandirisigaddeko ngo Ssenyondo wali mubbi mu Ssenyondo wabba faaza yamuleeta n'amuleka mu paaka n'amutwalako miliyoni 5 azemugula emmotoka musajja nga yakoze ekivulu kye Gashumba is a thug nali embaddewo nze mane sina kifo mukama wange Kyagulanyi yampa ekifo kino ekyobaka bwa parliament serving abantu ne kino kinsusseeko kuba kirimu obulamu bw'abantu okufa Mama bilangirangi Anita Amongi weewumuzeeko. This is Uganda for Ugandans. Tulowooza mbu ojja tuuleeyo ne magogo wo n'abalongo bammwe musalirewo eggwanga mukole bedroom politics bwe baba nga bannayuganda bagambye family z'abantu zino tali family emu bwe banga yagambye nti nedda ffenna tugase wamu eddoboozi yaffe okulaba nga tukoowoola baganda baffe ababuziddwawo ekyokubeera nga Uganda ebuzaawo abantu bakano bange tekisookedde just nti kitandikidde kati oba kyatandise jjonna edda
munnange negiri emyaka giringa omukulu akyayekera abantu babuzibwangawo nawayiza gavumenti z'abalala mpozi ezibuzizaawo abantu naye ku bigenda mu maaso mu ggwanga biraga nti omukulu ono era kino yakirimu omukono era tutandise okuzuula amazima gali nti alabika mwami Yosete Bukabulwa yeyabuzangawo abantu nawayiza gavumenti ya Amini ne Obote kuba bino ebigenda mu maaso biragira ddala nti yaliko buli kimu ekyokubanga bannayuganda babuzibwawo naye nga abeeramu omukono gwabwe ebinna tubizudde tibinna tumusuubiza tujja bimanya mpola mpola kubanga bagamba nti akazete keekweka era bitandise okuvaayo tutandise obbiraba tutandise obbitegeera olowooza yali akwese nnyo ow'omuze gwe tasobola gukweka nze kambawulire baganda bange era omuze guvaala ne guvaayo ndowooza mutandise ogulaba omuze gugwo guvuddeyo gw'okuwamba bannayuganda era ndowooza nga ye mubirabi nga ye mubiwulidde